Zelujja omulujja tulaba nyongera okubuzaako era n'okwebaza okubanga ogobera pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Ssanyu lyerere mu bitundu by'eno ennansana era ng'olunaku olwaleero MC Mariachi azze okubeera ng'akiikirira Bishop Arnold Muwonge mu nteekateeka y'okukola nga batuusa obuyambi eri omuntu eyeetaaga. Mu mbeera weeti ey'omuggalo mukimanyi bulungi nti abantu abamu tebali bulungi ate era mukimanyi bulungi nti abantu abamu tebakola. So mu mbeera weeti nga babatwalira emmere nga batwalira n'ebikozesebwa mu bulamu obw'obulijjo. MC Mariachi nga bw'omulaba mu bifaananyi agezaako okubanga ebintu bino abikwasa abantu abo bennyini abali mu bwetaavu. Abantu bangi nnyo mu kifo kino ng'embeera y'omugotteko emugimanyi. Si nti nno omuntu kinoomu asobola okuba n'obusobozi obumalayo ekyalo kyonna kyonna, naye nga kyenjagala okuba nga nkutegeeza nti ennamba ennene esingira ddala mu bakyala abawangalira mu kifo kino bamaze okubeera nga bateekebwa ku lisiti egenda okuba nga efuna ebintu bino. So ssanyu lyerere kyenyeza okuba nga nkutegeeza, naye nga njagala okutuusa okwebaza eri Bishop Arnold Muwonge ssaako ne Kampala Children's Center olwa paaka eno gye bakoze okulaba nti batuusa eri abantu obuyambi. Destiny Hill, Destiny Schools n'enteekateeka ya Destiny Choir mwenna tubeebaza mwebale kubeera nga ate muweereza Katonda mu mbeera efaananako bwetyo. So mu mbeera bwetyo munzikiriza ate mbeere nga mbawa kyonna kyonna enteekateeka nga weetambula nga ssanyu abantu baliraga oluvannyuma lw'okuba nga ate kati essuubi ly'ebyokulya likomyewo. Kati nno tubalindiridde ate bongereza okwo n'essuubi ly'okulinda mobile money ya gavumenti naddala nti ate bamaze okuba nga bafuna at least essuubi mu mmere eno gye bafunye okuva wa Bishop Arnold Muwonge. Ffe nga Capital Music Lujja njagala okuba nga nange ntusa okusaba era n'okwebaza eri Bishop Arnold Muwonge olw'enteekateeka efaananye weetyo olunaku olwaleero. So n'olwekyo ensonga zonna katuzibakwase nga MC Mariachi waayo obubaka eri abantu bano yakiikidde Bishop Arnold Muwonge. Katonda abankumire enteekateeka bwe ziti zikyagenda mu maaso. Twebaza abasponsazi baffe ab'enjawulo bonna betutambula nabo okulaba nti ensonga bwe ziti tuzitambuza. Mujja kuba mubafuna mu quiz box ez'enjawulo, mugoberere ennamba zaabwe ez'amasimu, mubeere nga ate mbanoonyaako olw'enteekateeka ate era okuba nga mufuna ebirungi ebisinga ne ku ebyo. Nammwe abalala balina obusobozi obuyamba musobola okuba nga muyita mu mbeera yonna tufune eno oba efuna omuntu yenna gw'omanyi nti osobola okumuwa n'akiikirira ggwe ate okulaba nti mutuusa obuyambi eri abantu ab'enjawulo. So bwete enteekateeka bitambula, katugende mu maaso n'ebintu nga ebigenda. Bannayuganda mwenna abali ku TV ez'enjawulo kimanyi muli mu kutulaba olwaleero nga bwe tubasuubizza nga bwe twabagambye nti omukulu Bishop Arnold Muwonge okuva e London nannyini Destiny Africa Secondary School Wakiso naye essaawa zino ali Bulaayo oba ali London. Obubaka bwe yatusindikidde okuwa abantu ne muganda wange Elijah essaawa zino lisiti yakoleddwa. Tebabadde bantu bangi nnyo nti oba bimeka naye ne bano si batini era lisiti yawandiikiddwa mutu tugenda kumusoma erinnya ajje apiikinga ebintu bye mukakase nti ddala ensonga omusajja yabadde ali sirias naffe obubaka tubutuusizza. Era ne maliriza nga ngamba naawe ali eyo yenna ng'olina kyosobola okuyambako eri abantu nga kyakulya osobola otunoonyaako ne tubituusa eri abantu mu ngeri yonna kubanga naffe tuli bantu twazaalibwa ate embeera z'abantu munnange mulimu abati okubatuukamu naye nze wendi okubatuukamu okulaba nti abantu bafuna ekyokulya. Twebaza Bishop Arnold Muwonge webale kuyambako ku gavumenti kulaba nti abantu babeera mu mbeera erikalekaleko buno obudde bw'obulwadde nga bwe tulinda n'akasente kaffe aka gavumenti ke yatusuubiza tujja kwongera ku kino ate tusobola okola nga tumalako ennaku ziri ez'omuggalo kuba embeera bwenaabeera si budde nga ngamba twesabire obulwadde bukendeere ensi yaffe eddemu ekireere. Tugenda kusoma amannya ogwo tusoma yajja n'afuna ebintu gwe tusoma gwajja n'ofuna ebintu. Nakawuka Joelia wali ekimukwase akawunga. Kasande Rose box mulimu sukaali, omucere n'ebijanjaalo ne pads, sanitary pads. Nakawunga kilo 10. Awoli Christine
bakumbira Kale mama. Nayigaga Brenda. Naziwa Edisa. Namba Dorothy. Mushabe Susan. Mushabe Susan. Nababi Ruth. Kabira John. Amanya gange Nababi Ruth. Twebaza Bishop Muwonge Anodi kulw'ebyokulya bino byatuwadde otulabira mu COVID. Tusaba Katonda amuddizeewo ne Ankolaija tweyanza nnyo tweyanzeeko. Mukama awe bye musinga okwagala. Ne Maria ki tweyanza nnyo tweyanzeeko. Embeera ebadde bayiseeko. Embeera ebadde mbi okutwaliza awamu naye tweyanziza mwebale tudduukirira. Amanya gange bampita MC Mariachi amanyiddwa nga Portable Guy. Nsanso okubalaba, nsanso okubawuliza ate nebaza bannamule mwenna abali wano olwaleero. Balamye ensonga olwaleero gye tuliko etukuŋŋaanyiza ensonga yakuyambagana. Nga bw'omanyi nti nalabiddwako ku TV era nga njogera ensonga nti embeera nti abantu tebenkanankana mu mbeera y'obulamu. So kati n'olwaleero kyekifenyi kye nabagambye olunaku olwajjo nti n'omuntu omulala asobola okuyambako ngera gavumenti bolaba naye bweyagala okuyambako nti omuntu afunayo emitwalo 10 kubaako kyeyeekolera. Kati n'olwekyo ensonga eri wano olwaleero ya mwami Anodi Muwonge Bishop okuva e London owa Destiny Africa secondary school esangibwa Wakiso. Sebo mukulu Muwonge tukwebaza nnyo webala omutima omugabi gw'oyina webala ate kuyambako ku gavumenti kubanga nayo kimanyi kwasaganya bingi naye webale nnyo ebalire ddala omutima ogwo kula nti nno abantu obadduukiriramu eno embeera webale kusuubiza n'otuukiriza webalire ddala. Era Bishop Muwonge onzijukizza ng'omwami gwe tulina wano mu Uganda era owa Enterprises be bantu abasuubiza ne batuukiriza. Era Muwonge oli Bulaaya ninawe olinga omwami Amu nti ebintu byammwe mba mubyogedde mba mubitegeeza. Amu yawaayo miliyoni 3.3 okugula eddagala kati naawe abantu badduukiridde mu kyokulya. Webala omutima ogwo Mukama abaddizeewo, Mukama abongere ne mukulu Bishop webale nnyo webalire ddala. Abamu tebakumanyi tebakulabangako naye bafunye obubaka bwe wabaweereza. Nange neneewaayo okukulemberamu bula nti mbutuuse eri abantu era abantu ebyokulya bwe bibatuuseeko era bagenda kubafuna abatali batini okiwulira. Webale nnyo webalire ddala Mukama waffe, webale omutima omugabi, Mukama ojje azeewo, webale nnyo webalire ddala. Era essaawa zino ebintu tugenda kubigaba bibe nga bigenda eri abantu kubanga abantu bagenda kufuna obubaka bwabwe. N'olwekyo ekimu kigenda kutuuka ku muntu. Kino kye tubagamba bannange nti eno embeera si gavumenti yokka. Naawe omuntu ng'oli eyo ng'olina kyoyagala okuwa abantu osobola okukola ki okusaba ennamba y'essimu n'otukubirako nekitya tusaako abantu obubaka. Oyinza okuba oli eyo ng'olina
ekiwulira nga gwe just kyolaba ekikunyigiriza kyakutatambula naye nga buli kimu okiyina obusobozi obuyina os'okuyamba abantu abakuliraanye os'okuyamba ekyalo ffe tujja kubibatuusaako kubanga tujja kuba nga ba representatives tutuuse ebintu byammwe eri abantu nga bwolaba bino webituuse mukulu muwonge be yaguze okulaba nti abantu bafuna ku kyokulya tuyanza tweyanzeege mwebalenyo mwebalire ddala era enkola gye twagala bannaye kubanga embeera ffenna tukimanyi bannayuganda obulwadde weebuli mu nsi obulwadde weebuli obulwadde butta abantu bafa mubalaba saagala mulowooze nti noba muli mu kubonyaabonyezebwa ddala obulwadde weebuli mwambale masiki munaabe engalo mwewa amabanga ate oba tolina nnyo kyokola kyonoonya ku kkubo sigala ewaka kubanga obulwadde bungi olwekyo sigala era nga nsibula nga ngamba nti abantu ngenda bakwasa ebintu byabwe ebituweereddwa mukulu muwonge Arnold Bishop era bituuse yomagera kuba afuna ekintu kye nga bwe yatusuubiza tuyanza tweyanzeeko wajja otya okukwatagana ne Bishop Arnold Muwonge n'ekyokubiri si kyangu baserebu kujja mu bifo webiti kugaba bintu ku bwereere osasuddwa anti kaakati olw'okuba nti nno eno embeera kana akaseera nti buli omu yeetaaga munne tetuli muba tetuli mu biseera bino si bya kukola si bya masanyu wabula kino ekintu kyakuyambagana Bishop Arnold twasinkana ku church ewa Pastor Bugembe twasinkana ate nebaza Mukama nti namusanga nga muwagizi wange era nga muwagizi wa Mariaki tufuuka ab'omukwano ne tukwatagana era nasalawo n'agamba nti mu maaso eyo ndiyamba ku bantu naye njagala ebintu bino goli bampeere ki abantu kuba esaawa zino ali London takola ki taliiwo ne tufuuka ab'omukwano ne tukwatagana bwe tutyo Mukama yatugattira ku church era tuli bantu bawamu kati tegeza tosasuddwa kugamba ekintu kya charity kiringa just kukola ki kuyambagana ekiwulira kubanga kati wano nze sina lusi gye mba nkifunyemu ino si performance nti oba ndi mukuperforminga wabula kuno kuyambagana losi yandibadde nti oba nze nemperforminga kuyambagana kola nti n'abantu babeera mule kuba n'abantu kyabeetaaga enkyanerera ate bwe banaatufaakaani agenda okutuwagira singa embeera enaabeeteredde mu Uganda sente z'abawejjere nga ziruddeyo zibadde zinatuuka leero naye paka leero nabbanja kiringa abamubanja kamesegi tonakafuna kamama nabbanja kakamesegi nze sinaba kafuna kubanga baatugambye mpulidde boogerako bazaala kumeka kubanga mukaago baleero sibitegeere ye tisizitegeera nindabanga leero nakamesegi sinnakalaba nawe okasuubira kamesegi nze nkasuubira naye nze nganze ku saidi yange akasente ako bwe naaba nkafunye nze sigenda kuzikozesanga Mariaki sente ezo ngenda kugulamu ebintu ate mbeeko bempa abalala kubanga ate waliwo abasinga okubeera mu mbeera ate etaliki wadde nange sijaga nti oba ndi omu kubasinga naye at least ndi kaleekaleeko kubanga ate waliwo ebyobubi ddala ng'ate akasente bwomugulyamu ebintu n'obimuwa ekijjamu twalira saakabanga era nze gye emitwalo 10 sizinyooma kubanga buli omu obwetaavu bwe bwanjawulo siziyisaamu maaso okiwulira naye nze bwe zinaba zituuse nsuubiza nti nja kuziwamula era nze minisita era mu baana abawadde nze tambala nti nafuna wabula ampadde mpaabala kuba nja kwongera nanga tukuzigulya mbalala bingi weewandiisizza okuzifuna okwewandiisa ne bwe nabasibwa nti akakasa nja kufuna kubanga ndi omu kuba comedian ate baatugamba mwetuli naye ze kinabadde nteesa nakyogeddeko nejjo nti engaba ya ssente yo batule bagimunguzeemu kubanga simanyi nti oba buli omwana afuna akasente awo wenyini we mbadde nzijja Mariaki Serebu eri Nansana mu kitundu kino bakwenyumirizaamu nnyo weebale kukiikirira Bishop Muwonge naye Mariaki ye tusuubire naye agenda kukola omulimu gwe gumu naye ku nteekateeka y'okutambula ku kyalo ng'ogabira ku bantu enteekateeka nandijaagadde singa mbadde nina obusobozi fakati ebbanga limaze ddene nga sikola ngenda mu myaka 2 ekiwulira ate ng'era emabegako nga twakatandika omulundi guli ogwasooka nagabako ku bintu ekiwulira kati okugaba kwange okuddako bwe naafuna eri 10 nga limaze okutuuka mu mesegi okugaba kwange okugenda okuddako era nja kubayita kuba nja bagamba lirino lizze tugende ku dduuka ndigulemu ebijanjaalo ndiguleko akawunga ke baagera ngabira abantu nga mulamuga nti 10 lya Mariaki naye aliwadde abantu kubanga era ngenda kulibawa nkakasa nze sigenda kukola ki sigenda kulitwala nze sinze ngendo ddirya ngenda dyongera abantu kubanga wakimanyi waliwo abantu abatagenda kuzifuna ekyo kyo nkikakasa abamu tebalina masimu tebalina zindagamuntu essubi lirimu 10 ezo ngeri 10 ezo nange bwengenda okuyambira mukali munjogera ennyangu nabbanja ajja kubanga mpoze nange mpa abantu